Kano David Kashaka owa Operation Wealth Creation y'omu ku batuuze b'e Wakiso abakedde ku poliisi e Nabweru okebera nnamba puleeti z'emmotoka zaabwe bakuŋŋaanidde ku kibangirizi kya poliisi nga wano omu ku bo abateereddeko eddoboozi lye yalikodinga bwe yali ayogera n'Ababbibwako ennamba ye. Yono yennyini waba yoyo onkubira mu bantu yoyo. Kano Kashaka agenze mu kisaawe abasirikale gye babadde bakuŋŋaanidde nano naye adumira poliisi y'e Nansana Bernard Katwalo era bw'abadde agenda ku woofiisi yakulira poliisi e Nabweru abantu ne bamulaga empapula kwe bagobera ku nnamba empya wabula nga ne URA bagamba ensimbi ebasaba nnyingi. Naye ate ebyogera ku motoka okumukakasa nti n'emmotoka yange kuba driving permit ebirala nga biraakinga obuzibu bwe tubeera nabwo ku kkubo buli wovuga emmotoka ne bakuyimiriza n'oyogerera namba plate almost 1 hour. Ekiro bakubese mu ssaawa 3 jangu wooli ssaawa 3 kitundu nangamba sange masanafu okulina ku mafuta kubira ekyaki engeri okutuuka nga mpangisiza boda nga wa ne tunoonya ekiro kyonna ku kyaki bbiri ezimasanafu wali nga teriiwo. Bakyusa ennamba ne bankubira ne bangamba ennamba gy'obadde otukubirako twagivuddeko okuba kweno. Bano basabye gavumenti ebayamba okulaba ng'ebagonza ku ngeri y'omuntu gy'alina okuddamu okufuna nnamba. Gavumenti ennamba etuwenga za bwereere kubanga omuntu kasamanya nti nakasasula emirundi 3. Katwalo bw'ati abagiddeyo ennamba ze bajje mu kaabuyonjo esoba mu 20 n'atandika okuzisomera abantu ababadde bakuŋŋanye wabula 2 bokka be bafunye ezaabwe endala ne zibulwako bannyinezo. UAG 803R nagisomyeko UAV 5502. Abalabye ennamba zaabwe Katwalo abasabye ebiboogerako olwo n'azibakwasa. Twagala ennangamuntu yo abazirina bakole ki baleetere bye mbagambye tubawe namba puleeti ezo. N'abatafunye ezaabwe abasabye okuwandiika namba puleeti z'emmotoka zaabwe n'ebiboogerako nga bategeezesa nga bwe wakyaliyo kabuyonjo ze bagenda okusima nga banoonya namba puleeti endala. Abantu basabye Katwalo abalage ku babbi bano n'agaana bw'atyo n'abasaba okubeera abakakamu nga ne poliisi bweyongera okukola. Tebe Sulaiman yakusakidde ekulira lino ku lwa Bukedde TV.